nga ekirowoozo kino twakifuna nze ne mukyala wange Prosima Kumbi okuba nti nno twagala okwongera okutumbula ebyo eby'Abaganda nga ekigendererwa tetwagala bintu bazadde baffe bye baatukwasa oba abaatukusa bye baatukwasa bikome ku ffe nga okubeera ne sisitimu etambula obulungi twandyagadde tutandike n'abaana lumu tetwandyagadde kuyingizaamu mu Novemba ate mu December tuyingizeemu twagala mu Lungereza kye bayita cohort nti kati muyingiza abaana ne basimbula abalinga oba dazini oba kine babanga nga tusimbudde n'abo tebo era ekigendererwa ekirala mu maaso awo kyetuluubirira kyekyokuba nti twongera okuwaga abantu abakulu abo abanyumirwa nnyo ebya Buganda n'ebyabuwangwa okolawo enteekateeka ey'okuba nti tubeera nga tusinkana okwongera okutuukiza Obuganda. Nja kuwayo ekyokulabirako eky'omwami gwe tulina mu community muno, mwami Nick Kalanzi. Omwami oyo yabadde ayogera ku mikolo gy'okwanjula era nga ayogera emikolo gy'okwanjula n'owulira nti akoze eki, atuukiza Obuganda. Naye mbadde nja kumutuukirirako twogeremu engeri gy'asobola naye okupromotinga n'afuna ttiimu. Tujja kwesanga nti olwaleero mwami gundi agenda kwanjuza omwana we, mwami gundi agenda kwanjuza naye nga tulina omwogezi atya. Kati era nziramu okwaniriza ogwokubiri nate akawungezi kaaliri mu studio ya Tukikube agafa mu Bwengula. Sebo webala okutuwaayo akadde ate webala okukola enteekateeka eno gye watutegeezezzaako eya Mbogo Luganda Academy. Ngenda kusaba abatakumanyi boobeeyanjulire bakumanye gye tumanyiganye naye waliwo abatakumanyi n'abagoberera ate n'oluvannyuma otunyumize ku nteekateeka eno gy'owumyemu omutwe. Neyanzanye ssebo mwami Kigondo Saalongo ate ne Tukikube Media neyanzanya akakisa kano ke mumpadde okuba nti ngenda kunyumyamu nammwe olweggulo lwa leero. Manya gange nze Tony Makumbi, ndi musajja wa Mbogo, ndi Muganda nga mbeera wano mu Palatine era neenyumiriza nnyo mu kuba nti ndi Muganda. Neyanziza okumpa akakisa kano okujja okutongoza enteekateeka eno eya Mbogo Luganda Academy nga ekirowoozo kino twakifuna nze ne mukyala wange Prosima Kumbi okuba nti nno twagala okwongera okutumbula ebyo eby'Abaganda nga ekigendererwa tetwagala bintu bazadde baffe bye baatukwasa oba abaatukusa bye baatukwasa bikome ku ffe. Tubanga bakutte akati tukongereyo tukawe omuntu omulala naye asobole okwongerayo kibeere nga tekikomye ku ffe ffekka. Kyova lwaze n'enteekateeka eno okutandikawo Mbogo Academy. Yesebo. Lwaki fa temwagenze nalya nkima ab'enkima ffe tuba tu Mbogo. Lwaki Mbogo? Kale mwe ku side ya Mbogo era ab'Embogo mwe mutandise era ne mwekubira ku ludda lw'Embogo. Lwaki Mbogo? Erinnya kiki ekya inspiring erinnya eryo kika oba? Neyanza nnyo ssebo ekibuuzo ekyo mbadde nkisuubira era okukimbuuza nti lwaki twakoze erinnya lya Mbogo Luganda Academy ne tutakola Ngabi oba Nkima. Ssebo mu bika by'Abaganda buli kika kirina omulimu gwakyo mu Bwakabaka nga ekika eky'Embogo kyakwasibwa obuvunaanyizibwa okuba nti nno be bakongojja Kabaka. Bakongojja Kabaka nga bamujja gy'ali nga bamuleeta mu maaso abantu bakole ki basobole okumulaba. Bamukongojja bamuzza mu maaso so si mabega. Kainaffe ab'Embogo okuba nti tweyimyemu mulimu guno sigamba nti ffeka ab'Embogo naye tukiikiridde Abaganda abalala bonna abaliwo mu kukongojja Kabaka. Kati naffe twagala okukongojja ebyo eby'Obwakabaka eby'Abaganda ng'ekisookera ddala lwe lulimi n'omuzi oba emisingi obuwangwa
ate n'ennono z'Abaganda nga tugenda zikongojja nga ffe ab'Embogo n'abantu bonna abagenda okwegatta ku akademi eno Mbogo Luganda Academy tusobole okukongojja ebyo eby'Obwakabaka nga tubyongera mu maaso naddala nga tubiyigiriza abaana baffe emiti emito. Sebo bwensobodde okuddamu bwentyo. Olyose noddamu bw'otyo kubanga otuukidde ddala ku kinyusi. Buli kika ky'Abaganda kumpi buli kimu kirina omulimu gw'enjawulo gwe kikolako Obwakabaka ku Kabaka. Kale okuba nti ensonga eyo mugirambise ne mugi ankaringa omusingi ne muguteeka mu mulamu ogwo okuba nti mugenda kukongojja era mugenda nti kamukongojja ensonga eno mugituyambeko wano mu maseka tegambeka mu ssaza lino mu Midwest America tubaddewo n'enteekateeka previously nga bwe nakugambye tubadde bannaffe baagezaako ne babaako nabo ne basimbula kubaako bwe batuusa ate ne Lumema Mawego eyajjira n'ataataaganya ate ekyo ne kisirika kaakati era kya ssanyu nnyo nafunye essanyu lingi okulaba bwe nalabye ng'ate waliwo omutuuze omulala wano era agambye nti kino kikulu katubawe nga tuddamu okukitandika tukyongereyo mu maaso. Mpozi omuntu omulala ali eyo ayinza okwebuuza lwaki obukulu bwa kino lwaki kikulu olulimi Oluganda oba n'ebyo eby'Abaganda kubanga tubisosowaza nga twongera okubitambuza wano mu Bulaaya ku mawanga kwe tuwangalira. Omulala yandiga nti lwaki tebabireka eri eka tulibisangayo lwaki mwe mulowooza nti kikulu beere nga nawano tuwangalira mu Bulaaya ku mawanga tubyongerayo mu maaso. Webale nnyo ssebo ekibuuzo ekyo era nga twakirowoozezzaako nnyo nga tuli mu nteekateeka y'okutandikawo akademi eno. Okwongera okukwata akati okwongera mu maaso. Nja kuwa ekyokulabirako mu Eklezia Katolika omwepisikoopi bw'abanga agenda kuwa obudyakoni oba obusaaseredooti abazadde bakwata omuntu oyo ne bamuteeka mu maaso ga Bishop ne bamugamba ssebo Bishop tukukwasa mutabani waffe ono Robert Kiggundu omuwe akuweereze. Kolo bwe kigenda mu maaso omwepisikoopi n'abuuza nti Robert Kiggundu ondagaanya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nzi n'abalinziririra n'oddamu nti nkulagaanya ssebo. Bwe tudda ku by'Obuganda oba ku bya Kabaka singa buli mwana eyazaalibwa Omuganda tubeera tumutwala ewa Kabaka okumusingayo ewa Kabaka. Kabaka n'alaba omwana oyo n'abuuza nti Tone Makumbi ondagaanya okuyigiriza omwana ono olulimi Oluganda obuwangwa ennono ku mulembe gwange yonna gy'olibeera n'abalinziririra. Nja kugamba ssebo Ssaabasajja Kabaka nkulagaanya okuyigiriza omwana ono Oluganda ku mulembe omutebi n'omulembe oguliddawo yonna gye ndibeera. Tujja kwesanga nga tetujja kubeera mu Buganda obudde bwonna kati nga bwe tuli essaawa eno tulina bannayuganda abali mu North America, abali e Canada, abali e Tokyo, abali mu India, abali e Kenya, abali South Africa. Singa Kabaka twamugamba ekintu ekyo nti tujja kuyigiriza abaana baffe olulimi Oluganda yonna gye tunaabeera ku mulembe guno n'omulembe ogunaddako tujja kuba tweyama okutandika ekintu ekyo. Naye olwokuba tetulina mukisa gwa kutuukirira Ssaabasajja Kabaka kweyama bintu ebyo ffe kyova lwakitandiseewo gye tunaabeera eno tubeere nga tutumbula ebyo ebikwata ku Bwakabaka n'obuyigiriza abaana baffe ku mulembe guno omutebi n'omulembe oguliddako ate yonna gye tunaabeera kasa tubeera nga tukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka yalamula era yafuga Obuganda. Weewaawo. Ssaabasajja Kabaka atujjukiza bulijjo okubeera abayiiya era kino kigwa mu tereevu mu ekyo kyabeera atukowoola buli kaseera okubeera abayiiya okulaba nga tuteekola kisobola okulaba nga tuzza Buganda ku ntikko. Kigwira ddala butereevu bulijjo mu kukubiriza kwe nga bw'atujjukiza ate era kitulya ng'abawangaalire bweru wa Buganda
n'atusaba okubeera nga tusakira Buganda emikwano ne resources tugikolera kusakira resources n'ogikolera Buganda emikwano. Nsuubira nti mwene enteekateeka eno tetujja muyo buli amuyinza okuyitiramu omuntu anaaba ng'asobola okugasa Buganda oba mukwano gwa Buganda alina mwana nga yanamwagadde ayiga Oluganda oba bannaffe bano abaatwaniriza wano batuwangalira Abangereza Abazungu Bajapani wa naye banga be balaba ne beegomba nti abantu bano baagala obuwanga waabwe ate babuttanira ate baagala okutwala mu maaso kyo suubira nti muyinza okuyitamu omu naaba ng'alina engeri gy'ayinza okugasa Buganda. So kirungi nnyo mwebala okubeera abayiiya. Kati biki bye mutunuulidde mu maaso enteekateeka eno nga sinagenda mu maaso awo kansooke neebuuza muyina ground school mwatandise essomero tugenda kugenda mu kiraasi zigenda kubeera ku nteekateeka eno eya tekinologiya bigenda kutambula biti? Ssebo enteekateeka eyo egenda kubeera ya tekinologi nga enteekateeka gye tulina ya kusomera ku Zoom. Okay. Nga curriculum yaffe ejja kubanga erimu ebyo bye twayiga bye twagala okuhandinga over ku baana baffe. Twakizuula nti nno omwana ayiga nnyo ng'akozesa emizannyo oba ng'ayita mu buyimba. Ojja kwesanga nti ffenna baasomerako mu masomero ago agaasomesa Oluganda tulina obuyimba bwe twayiganga twayimbanga siipolingi oba bajja tuli mbuzi nabbubi yazimba ku muti omuwanvu. Kati obuyimba obwo bwatuyigirizanga era tujja kubanga tubukozesa okulaba nti nno abaana be tusomesa tubayisa mu buntu ng'obwo obuyimbayimba ng'obwo. Kapa egobagoba kati kukonekitinga omwana okulaba nti ayimbye akayimba ate oluvannyuma ajja kuba nti ajjamu ekyokukola. So kati ekyo kijja okukola obuyimba n'obuzannyozannyo obwo tujja bukozesa nnyo era ng'enteekateeka eriwo nga bwe ngambye yakusomera ku Zoom nga tujjanga kusoma Lwakutaano awungeezi ova ku ssaawa 1:30 paka ku ssaawa 2:30 ez'ekiro. Nsonga eriwo nti nno abaana baffe abasinga obungi bajja kuba tebalina ssomero nkeera nga bajja kufunanga akadde ako okusoma era nga okusoma kwaffe kujja kutandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwe tulimu ogw'omwenda. Tujjanga kusoma emyezi 10 nga tusoma tutandika okuva mu gw'omwenda paka mu mwezi gw'omukaaga nga 19. Kati omwaka mulamba ogwo. Okay. Yeah. So abaana baba mu masomero gano agali mu masomero gano ge basomeramu kubanga abazadde babeera n'enteekateeka ez'enjawulo. Bano bagenda Uganda, bano bagenda Kenya, bano bagenda Ludda ate nga bagenda n'abaana. Kati twagala naffe bwe babeera mu holiday mu summer break eyo nga bajja kuba tebasoma. Wambuziza ku kibuuzo enteekateeka gye tulina mu maaso awo. Era ssebo kino ekintu twagala tukitandike tetwagala kukizza mabega nga bwe twagambye mu mmoto yaffe eri nti obunyiikivu n'obwesigwa. Twagala tunyiikire nga tukola ebintu ebyo ate mu bwesigwa. Nga ekimu ku bye tuwulubirira kwe kuba nti no tuteekawo twakiyise ekibbiitu. Ekibbiitu ekyo ejja kuba nteekateeka eringanga emaliriza olusoma lwaffe. Ng'abaana baffe bajjanga kuba bakontana mu Luganda. Omwana gye tutandike n'obuntu obuli simple abo. Tumubuuze ebibuuzo era ng'omuntu anaabawangudde tujja kuba tukwataganira wamu n'abakulu baffe abafuga Buganda mu ssaza lino lye tulimu babe nga bajja okukwasa omwana oyo ekirabo. Omwana n'aba akontanye obulungi mu Luganda nga akwasibwa ekirabo ekyo. Tetujja kutandikira wala nnyo bintu bikalubo naye tujja kutandika n'obuntu obuli simple. Omwana mubuuze ebibuuzo obuli simple anaaba wangudde afune ekirabo ekinaaba kimwagazisa ate okudda n'abalala okubaagazisa okwongera okuyiga olulimi Oluganda. Enteekateeka ze tulina ssebo ey'ekibbiitu. Ekibbiitu. Okay. Kugamba kikoze bulungi ate nti nakino mukirowoozaako mu kaseera kamu kubanga nga bugambye ku bakulembeze mu ku ludda bwa Buganda tulina wano ekibiina mu ssaza lero ekiyitibwa Gwanga Mujje Midwest
manyi nti waliyo ekirowoozo n'enteekateeka era nja kukwasaganya n'abakulembeze okulaba nga bateekawo ngeri ya okuvuganya kubanga twagala omwaka ogujja wabeereyo olunaku lwa Buganda. Tubadde tuludde okukola olunaku okuteeka n'okujaguza olunaku lwa Buganda. Singa abagoberera obadde ogoberera wandirabye nti mu masaza amalala kati nga New England eyo oba Pacific Northwest eri ne Canada maaso wano myezi gisigadde wano ndaba balina enteekateeka ez'okukuza Buganda Day. Affe wano tubadde twayimiriramu naye nga kintu kye twagala okulaba nga kiddamu. Era emu ku birowoozo byabaddewo byebyo nti weetaagawo kulaba okunoonya abanaateekateeka abaana ne wabeerawo engeri y'empaka ngeri oba amazina Maganda kati ogambye okukontana okiraba ibeere nga we tukuŋŋaanira awamu abavudde Michigan, abavudde Ohio, abavudde Indiana, abavudde Missouri, Minnesota, Iowa, Wisconsin, ago ge magombolola gakola essaza lino lyonna nti bwe tusangana ku olwo olunaku olwa Buganda Day nga wabeerawo empaka ng'ezo oluvannyuma abawanguzi bakuba kisolo ekirabusuka. Kati ekirowoozo kyekyo kiri mu butereevu era mu birowoozo abakulembeze be badde ba floating batadde ku mmeeza kijjidde mu kaseera katuufu. Sanyo jjereere. Tebo era ekigendererwa ekirala mu maaso awo kye tuluubirira kyekyokuba nti no twongera okuwaga abantu abakulu abo abanyumirwa nnyo ebya Buganda n'ebya buwangwa olawo enteekateeka ey'okuba nti no tubeera nga tusisinkana okwongera okuttukiza Obuganda. Nja kuwaayo ekyokulabirako eky'omwami gwe tulina mu community muno, omwami Nick Kalanzi. Omwami oyo yabadde ayogera ku mikolo gy'okwanjula era nga ayogera emikolo gy'okwanjula n'owulira nti akoze eki, attukiza Obuganda. Naye mbadde nja kumutuukirirako twogeremu engeri gy'asobola naye opromotinga n'afuna ttiimu. Tujja kwesanga nti olwaleero mwami gundi agenda kwanjuza omwana we ne mwami gundi agenda kwanjuza, naye nga tulina omwogezi atya kati mwami Nick bw'anajja ne tukola programu eyo twagiyise ffe ne mukyala twagiyise ekyoto. Ekyoto nga kyeky'abantu abakulu okwongera okuttukiza oba n'okukkaatiriza ennono binaatambula bitya mu nsi eno gye tulimu. Bigendererwa ebyo bibiri, eky'abato ate era n'eky'abakulu. N'ensanyusa nnyo nti njogera n'omuntu omutuufu, omusajja wa Kabaka yennyini agenda otuyamba ku bintu bino era nga ndi musanyufu nnyo okulaba nti no direction yo tujja kugyegomba nnyo mu kwongera ebintu bino mu maaso. Era ne kwekira kye kimu mu nteekateeka eno nayogeddeko n'abantu, tulina abantu muno mu Chicago area muno nga bakunkufu mu Luganda, basomesanga Oluganda mu primary Uganda, mu secondary ate ne ku university. Kati abantu abo nayogeddeko nabo ne baŋŋamba nti bwe nobanga otwetaaze tujja kukola ki, tusobola okujja ne tubaako kye tubangula mu baana abo ne bongera okuba nti nno babeera bakenkufu mu lulimi lwabwe, mu kulwogera, mu kuluwulira ate ne mu kugezaako okuluwandiika. Wagenda kubeerawo ebisale oba ebyokwetaba mu kusoma buno omuzadde bw'ayagala okuwandiisa omwana we? Wajja kubeerawo ebisale naye nga tetunakola price tag eyo naye nga tujja gikola gye bujjako awo kubanga tujja kwesanga nga tujja kufunayo abantu abakenkufu abagenda okujja okubangula mu baana abo. Tugeze wali abantu abazina amazina, tunayo abantu abazina amazina Maganda wano nga mwami Moshi Kakonge, mwami Arthur Kiwanuka, kati abantu abo bazina amazina Maganda. Kati tujja kwesanga nti mu group gye tunaba tusomesa Mbugo Oluganda Academy mulimu abaana abaagala okwongera okubanguka mu mazina Amaganda. Kati ebisale ebyo tunaba tusaze bye bijja ng'okufacilitatinga ekintu ng'ekyo. Bwe tubaga tufunye ekifo nga tuyise mwami Moshi Kakonge oba Arthur Kiwanuka nga bazze tujjanga kuba tubafunirayo ka fee
akanayamba abaana abo okuba nti ne bayiza ekintu ng'ekyo. Tegedde bulungi. Akatalekeka wabeewo Masaka bw'otumidde oba ogenda kutumira ku baawa leero? Akatalekeka nga sinaba katuukako, okusoma kuno registration oba okwewandiisa tutandika olwaleero luno ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda. Tusaba abazadde abandyagadde abaana okuyiga Oluganda tuwandiise abaana. Essimu yange kweri okwo njakufaaya ne kabbaana kafaako essimu kweri okubire ompereze message otubire n'omwana agenda okubeera registered agenda okusoma, era nga tujja kukola WhatsApp group. Tujja kwesanga ng'abaana abasinga tebalina masimu naye nga link ezo zijja kugendanga ku bazadde, omuzadde ng'agikwasa omwana n'agenda ku group okutandika okusoma. Naye nga okubeera ne system etambula obulungi twandyagadde tutandike n'abaana lumu. Tetwandyagadde kuyingizaamu mu November ate mu December tuyingizeemu. Twagala mu Lungereza kye bayita cohort, nti kati muyingiza abaana ne basimbula abalinga oba dazini oba kino babaga nga tusimbudde n'abo. Si kujja ono n'ajja mu makati ga semester n'omwana yennyini tayiga bulungi. Tayiga bulungi. So nkubiriza abazadde bannange bw'oba ng'olina omwana muwandiise ng'ennaku z'omwezi 19 tezinnawera kuba tugenda okutandika. Essaawa ne wenjogera tulinawo abaana 3 abaakeewandiisa be tugenda okusimbula nabo, naye ng'abaana twagala myaka 4 n'okwambuka waggulu. Ow'emyaka 3 osobola mumuleeta naye twandyagadde kuva ku myaka 4 n'okwambuka waggulu. Akatalekeka, Abaganda balina engero ezigamba nti seruddusa musibe nga naawe okola ki? Nga naawe odduka. Bw'obanga abasirikale baffe ab'Uganda kati sebugo obimanyi ebyo. Bw'obanga otwala omusibe naawe okola ki? Naawe odduka. Naye tekitegeeza nti abaana baffe basibe, naye bw'obanga olina omuntu gw'oyigiriza naawe n'okukola ki? Okubeera part of that. Oddukirako. Ate bagamba koonooweeka era tokalinda kukola ki? Kusaaba ttaka. Kati njagala abazadde tukalaganire wamu tutandike ekintu kino tukisimbule tusobole okulaba nti nno tujjanga kubeera ne community Oluganda luno okulutambuza, ate abaana baffe bayige ebintu ebitali bimu, kugenda mu Buganda bumu n'okwongera okumanya ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Akatalekeka nyongera okutumira abazadde bonna abali eager okuwandiisa abaana neesunza okufuna message zammwe ne calls okuligestaringa abaana, ate era n'enkwebaza ssebo omusajja wa Kabaka Ssaalongo Kiggundu akadde kano kompadde okwongera okutongoza Mbogo Luganda Academy wano mu Chicago. Ssebo neeyanza nnyo, neeyanzeege. Toba tubiddawe Masaka oli mugezi otidde kati bonono okolayo nuni ne mwerabira kunyigira kati ozingidde wamu kale nze kangambe nti ab'e Masaka batumiddeko nnyo ate ono abeera mukoddomi waffe gwe mulaba ono. Kale wadde nga tano okuddeeyo n'ensuubira nti nammwe mwenna abatumirako. Sanyusa okulaba weebale nnyo weewere ddala. Neeyanze nnyo neeyanzeege. Omukyala afumba mundabire nnyo muneebalize naye okuba nti ate yeenyigiddemu kubanga bagamba batya nti buli wolaba omusajja ow'amaanyi akola eby'amaanyi mabega we wabeerayo omukyala bakikyusa kati bagamba batya naye nga yenkolagana ey'awamu eyo kolaganira wamu okuba nti mwagala ekintu kyekimu ate bwe bumu. Amina. So weebale. Ne Nnaalongo mutulabire yeebale kuwa akadde kano n'akukkiriza okukola ki? Okuweereza ate ng'obadde mugonvugonvu naye tukwagaliza okusuka obulungi. Nsonga nkulu eno nagisanyukidde nnyo mbadde siyinza kugirinda kubanga enkwatirako ddala butereevu. So weebale nnyo weebale ddala. Tweyanza ssebo tweyanzeege. Kale.
Yes, ate bwembanga mugenda ku mikolo ng'egyo nga mwagala okufuna ku bwambalo obwakabingo obwo mbaga nga muzikolera mu Uganda munoonye bannaffe aba Angie's Creations. Angie Creations bakola obwambalo buno bwakabi. Tobeera ku mukolo ne gutanyuma weefunira akambalo Angie Creations bajja kukola ku buli kimu kyonna ky'otaaga.